olwaleero avuddeyo okunnyonnyola ku nsonga za omukulu Don Chris. Yesterday Don Chris twamubaleetedde wano n'abalaga yadduseko mu ggwanga takyalimu naye ekyo si kyekikulu. The thing is sente z'Abannayuganda ziri mu so tuzirecovering at and that's what we are trying to fight for. Abagala okutravelinga batravelinga babawe. So being minister w'abavubuka and abavubuka be basinze okuba nti they are victims to this, and I remember one day ekintu kino yali akiyingiddemu kyakomawa. How are they planning to harmonize whatever is going on in the industry right now? Omusajja Don Chris okuba nti obulamu bw'abantu abasukka mu 9 they are all pleading that bamuwa sente and he's used it for God knows what. Naye katusubire nti it will be recovered. Batagenda 900 is such a big number, by the way. 900 people, such a big number. Naye minister tumutadde ku nninga atunnyonnyole buvunaanyizibwa bwabwe Munnayuganda bw'abeera mu mbeera bweti okuba nti they step up and see that they harmonize the situation. Katusooke tubulire Balaam, then I'll get back. oyogera ku nsonga za Don Chris gwatwala abavubuka bakaaba abavubuka bajja mu ofisi yange ne beekubira enduulu ku nsonga za Don Chris. Don Chris ne muyita n'asindika looya we n'abantu be twogere ku nsonga ze era twazoogerako ne mugamba anoonye sente addize abantu sente zaabwe n'agamba muwemu wiiki emu n'ate wiiki emu we gye yangamba okumuwa ne bangamba nti afuna business trip night emala banaagenda. So abavubuka ne ngamba director wa CID afande magambo okuteekawo enkola okulaba nti abantu bonna ababanjibwa tulaba ngeri ki government gyesobola okubayambamu. Kusooka kunoonya Don Chris. Ekyokubiri okumanya Don Chris ng'omusuubuzi yafunamu obuzibu bwe yali asuubula sente ne bazirya abantu abalala. Kizibu kye kyamulemesa okulaba nti atuukiriza ekigendererwa kye okutwala abavubuka okukola ebweru. Don Chris sagala munenya nnyo kuba naye muvubuka namba emu. Namba eyokubiri anoonyeza abavubuka baffe emirimu abatalina mirimu. So aba abanoonyeza abavubuka abatalina mirimu kyandadde kirungi buli investor ajja nti agenda kufunira abavubuka emirimu tumuwagire. Naye sigenda kuwagira investor ali mu kubba atunza abantu obukanja bwabwe. So tukirekedde Interpol wamu ne polisi ya Uganda ne Ministry of Foreign Affairs ne Internal Affairs okulaba Don Chris akomawo oba akomezebwawo awemmembe n'emisango egimuvunaanyizibwa. Minister Balaam ne bano bokolagana nabo ku kyemmanyi nti mwagala genda President Museveni mumutegeeze mumugambe nti abantu bano babbiddwa akawumbi kamu mu obukadde 750 muzitwale nga mukozesa abandi badde nga ba victim ba Skypins. Ekyo si kituufu, ssente ezo teziri kawumbi. Tabeko mu Don Chris ng'agamba nti no gwo mu kubali mbino ebintu mwaga agenda funa ssente wa Museveni zakyatenze mugambe nti yabba abantu mbubaziba wa kawumbi kalamba. Nothing to do with that. Nze nakola obuvunanyizibwa bwange nga minister okulaba nti president amanya kiri ku Uganda kiri mu bantu be n'okumanya engeri nti abaana be babonaabona banoonya mirimu bababbye nga banoonya mirimu okugenda kukola bweru alabe eki kyayinza okubakolera. Naye nze sirina kyenjagala ba president kuba nze me am a don. I'm not a fake don, I'm a rich man. Tebiri mu politics kuba siri munnabyabufuzi wabula abaagala okubba President Museveni kubanga ali mu kalulu kati ekyansi gyamwagala okukozesa. So ngenda kweba ne reporting eri police essaawa yonna singa nfuna summon mu butongole. Yeah, for information, Don Chris, I'm a loaded man, I'm a medium taxpayer. Last year I paid 1 billion Uganda shilling taxes towards Uganda Revenue Authority. I'm among the best taxpayers. You don't pay tax unless when you have business. And I'm also paying NSSF. My contribution to NSSF for my organizations amount to probably 450 million Uganda shilling every financial year. I answered a call nadamu okusaba kwa abantu abajja mu ofisi yange okwekubira enduulu. So sirina kye mwagaza simumanyi sikolaganangako naye ate simuwalana ate mwana waffe weeka. So I want him to be realistic. Bisagala sente za president. Naye president abasobola okuyamba ababbiddwa abayambi. Naye nga kyokuyamba ababbiddwa tebajja kuba abantu nga gavumenti tebayamba. Banoonye ssente za Don Chris bwe ziri
oba Don Chris ave gyali ye mukulaba kwange talina musango ajja ayamba abantu nti bwenzija temunkwata kyekisookera ddala bwenzija temunkwata ne reporting mpeyo endowooza yange bwe twasobola okugenda mu nteeseganya tugende mu nteeseganya mbajjukiza nsinze nanyini Skypins wabula nsobola okubeerawo ku lwa Skypins temumukwata senga bamukwata waki ademu ansaze kuba boogera ku ye naye tebanamuwuliza kyayogera okay